Mbamba zotuuka ndoza mbacyankalanyizaawo mwenna programu ensasage mbamba zokutuuka wano ABSTv Mc Kikankane buli lwa mukaaga mugamba mutya mwenna abatumbudde nsooka okwaniriza abaliko Amina nkulengeddeko awo nakato webale kubanga otumbidde Maimuna timu Mc Kikankane yonna Aisha ogamba otya nkulaba kooli Farida Amina Hiruda mwenna mwebale kubeerako Aifa Benita mwenna Red Winnie mwebale kubanga mutumbudde timu Mc Kikankane mwenna mwebale kubeerako abali Dubai South Africa Humani kansubire nti mwenna kwe muri mwesigwa nkulengera kooli ne Rebecca mwenna mutumbudde bone munabuddu otumbudde n'omugaga wafaawo awo ku mobile money nawe bali kutumbula abali ku masaruni abali ku boda boda ne taxi mwebale kubanga munyuse so n'olwensonga eyo akayimba ako ketutandikirako n'omulamwa omulamwa gwa leero gugenda kubanga gutambula bwe guti muguulize bulungi kubanga gwa nsonga nnyo gungasa nawe gukugasa uliriza okuze ebiseera bikugendako otegese otya ebiseera by'omu maaso watandika oyina emyaka 18 oli ku 2 3 4 5 tewali kyewalaze wadde n'akamu okoze otya okuze tuyiye nnyo tusevinge oba kuva mu bupangisa tubuveemu oba kukozesebwa tukuveemu kubanga olina wootuuka n'oba ng'okomye ng'emyaka gye nnyini gikuyinze gikuliiridde empinga so tukoze tutya gwateesa njagala oteese nange oyina kyokoze okuva ku myaka 18 gy'otandikirako okukola okusinziira ku mulamwa n'oluyimba nga bwe lutambula okutandikira ku myaka 18 ku myaka 4 oba 5 gy'oyina oyina kyokoze so okuze gwe mulamwa gwe tulina ojja kusindika message ogambe nze Kikankane ninawo omudala gwa chapati nze Kikankane ninawo kano kapoloti Kikankane nazimba ya kayumba nazaala y'abaana byonna project okoze eki mu myaka gy'oyina okuze gwe mulamwa gwe tulina so n'olwensonga eyo ngenda kubanga nkomawo ate nsome ku message zammwe kansubire nti Maimuna kwoli timu Mc Kikankane mwenna kwe muli agamba atya Jacobu agamba atya Hiruda agamba atya Aisha agamba atya Shamimu Mumbejja agamba atya Benita mwenna kwe muli mwebale kubeerako ndooza Amina ekintu kitegeeraawo tuwenga tugenda maaso ABSTv Kawala genda ku Facebook wandika ABSTv Kawala sibwe kiri Innocent ABSTv Kawala ojja kubanga onfuna ku Facebook nawo tubenga tukikwasaganya kasooka ngendako mu kayimba katono nkomewo sibwe kirisa nabagamba nti buli kayimba kendeeta mumanya nti omulamwa guze so ngenda kubanga nsoma ku bantu bange wano mangu bwe tugenda mu maaso ndoze kinu mukirabye endirimbo bw'oba oyagala kayimba eyo namba gy'olaba wagula wali ekigambo ensasage esembyayo 83 sindika ku WhatsApp ongamba oyagala luyimba ki ne bwemba sirukubye era programu eziddako nja kuwaayo message yo bajja kulukuba so kansooke wano ndabe ku messages zaffe tugende mu maaso mpola nsooke ndabe ku bantu bange wano Benina Aisha nkulabyeko Melody ogamba otya kasubire ni Melody artist ogamba otya nkulengeddeko wano Maimuna ninkulengerako wano Cosima ogamba otya Cosima from Rwanda ogamba otya nkulengeddeko wano Karo nawe ninkulengerako Christine ogamba otya Red Winnie webale kuyimba Ani nawe ninkulengerako Ani agambye nti kyakabi nnyo yayina kye yeekoledde ayimba so ndoza mwagutegedde omulamwa okuze kiki okoze omulamwa we gutambula Red Winnie muyimbi kati yalagawo nnyimba alabika n'okulundalunda kuba munyankole Rebecca ogamba otya kansubire nti oli bulungi bagamba batya ab'ekasubi kansubire nti nawe oli bulungi Shami nawe nkulengeddeko Vicky ogamba otya bali batya abe side y'Entebbe Road kansubire nti bali bulungi Lydia nawe ogambye Lydia kyakabinyo Trace Lydia naye agambye nti alina kye yeekoledde kubanga asobola okuluka ebibbo so bino byemiramwa gye njagalira ddala teesa bulungi ng'ombulya ddala kyekituufu Nuru nawe nkulengeddeko Nabukeera nawe ninkulengerako nawe ogambye nti kyakabinyo Mc Kikankane bale tuweereza Farida oli katooke ogamba otya so nakulabanga ke mulaga wamango okola Sise nkulengeddeko ogamba otya Sise emulago kansubire nti oli bulungi nindabako wano Isaka Masaka onono muganda wange ogamba otya bali batya abe Masaka ndabira ku taata ndabira ku mama bangambire nti bali batya bali bulungi
So mwebale kubanga mukikwasaganya ndabyeko wano gobayita Samuel mwana ono bambya abeera nnyo ku ABSTv webale nnyo naye agambye nina kyenkoze nnunda embuzi zange n'ente ndowooza mugulaba omulamwa bino bye mbagamba so webale kubanga obeerako ninengerako Nakabugo nawe webale nkulengerako wano ninengerako Shina naye agambye kyakabi nnyo ne Bukenya ne Patrick mwenna muli wamu mu Kigowa so mwebale kubeerako Patrick webale kubeerako mwebale kalungi kuva eri emitiyana ogamba otya ab'emitiyana mwe nababuuzizaako abokulubya ebbono abantu baabo bonna baŋŋambire kyakabi nnyo mwebale kubanga mukikwasaganya sindika wano Scovia nawe nkulengeddeko bambi oli wa tabu nnyo so kansooka ate nsomeko n'abali wano ensooka endaba omulamwa baguteesezaako batya wano tokuba ojja kunkubira abazanyi ba firimu ne komedi ne badansa musobola okunkubira ku namba eyo gyolaba waggulu esembayo ng'oyagala kukyala wano okulaga ekitone kyo oli comedian oli dansa so osobola okunkubirako naga Kikankane sobola nina ekitone bwe nti njagala ng'omanyi nga muyina ne uniform comedian ng'oli muzanyi bulungi toyina bintu biwemula enamba eyo gyolaba esembyayo 83 gikube olunaku olw'enkyo oba nga malirizo nga Kikankane nja kusalako naawe dansa oba comedian so nja kubanga mbaaniriza nkyagenda mu maaso tukyagenda mu maaso kasavu kanyuma agamba atya so nina omugagga gwe mbadde njagala okubuuzaako bamuyita Gabula Samuel oli wakabi nnyo ssebo taata obubaka bwatuuse omugagga Gabula kamuyita omugagga kubanga musajja w'amaanyi nnyo yakkiriza Katonda namulabyeko eggulu ku mpewo wano amundabiddeko munsunire ku ttawo mugambe Gabula Samuel obubaka bwatuuse webale nnyo taata gye wakoze kyamaanyi nnyo nojja n'otuliisa enjiri ate n'obubaka obulala obudde eri omwoyo ntubutuukako webale nnyo gwebayita abizzaayo so pasita yiga abizzaayo nawe nkwagala nnyo nkyagenda mu maaso wano tukyagenda mu maaso n'omulamwa omanyi mbakuba kasavu kannyama wano kansooka wano ndabako Jovia ogamba otya Neima mundabire Jovia ogamba otya Vicky ndabira ku Neima agamba atya ali wali South Africa musajja wa tabu nnyo Gloria nawe ninkulengerako wano ogamba otya Kajegere ogamba otya New Amalula Production ya Motyo Mbaranguzi ogamba otya ne Kasooto mwe bali kubeerako so ennyimba za Motyo Mbaranguzi Saturday mwaziraba ate ne Kajegere mujja kulaba kozize mulabe Amalula kikyekoze mulabe Kayibanda kikyakoze Oliyonize ekoze eki so muzira Steve nawe nkwagala nnyo so ngenda kubanga mpumulamu wano ne kadansi katono tusooke tuwumulemu katono ngenda kudda ne message zammwe ninayo sikiti ninayo jjajja kya tabu nnyo so katugende maaso so fiki ntuse omulangira wamwe Mc Kikankane mugamba mutya muli mutya ab'emulago abo abasiika chipusi owaja tyawo badokita bonna emulagaawo abali erukaya n'eri erwembogo ewaffe erwembogo mugamba mutya Isaaka bagamba batyawo muzeeyi waffe agamba atya mukulu Kasajja erwembogaawo mugamba mutya ab'erwembogo kyazanga lukayaawo wonna awo ku nkoko bayiza we nagendako juuze Masaka eyo naye waliwo omusirikale ali awo nga ng'ogenda oyise ekampiringi saawa wamuyita Alex naye Alex ng'oli mukambwe Alex mukambwe ate nga musirikale munnaffe musirikale waffe alina tukuuma na Alex watulafiki naye mukambwemu ate badereva bangi nnyo bamukomplainingako Alex nga wakava ekampiringi sobanga ayambuka bwoti akasozi bwoti kati waliwo road block awo naye Alex mukambwe era ndowooza baba tebannamuwa musaala bamukambwe nnyo afande namba azitemako biri kimu tayagala kumanya amulabikidde obubi agamba alinga yamenye kufulwe wange gwe nakutemako enamba ate kakati moroka oba oluuseemu kati nga bwebimanyi oluusa omupiira ayinza okugulaba talina budde bugwetegereza oba n'atemako enamba Alex afande Alex naye kansubire jagenda ogonzamu muganda wange mukama ffenna Katonda yatutonda munnaye beera n'omutima munnange tuli mu covid so mwebale kikwasaganya kati ngenda ku Facebook mpuliddeyo abakomplaininga kansooke nsome ab'oku Facebook bannange muli batuufu sibwe kiri Amina nkulabye watuuseyo dda nakato nindabako gwe bayita Mutebi Paulo gwe nsookeddeko ku Facebook n'ogamba nti kyakabi natuuse dda Mc Kikankane nze siva ku ABSTv webale nnyo kyeneekoleddewo ekiri era Paulo ninkulabako nindabako Fiona ono tavaako agamba you are smart Fiona webale nnyo munaye kubeerako program munsasage ate nobeera ku Facebook ndikuba Facebook wandika ABSTv Kawaala ojja kubanga onfuna nindabako Aisha Naki
nawe nkutumiddeko ndi ku Facebook Yamaha ogamba otya Yamaha West lwaki wetuma Yamaha sebo li boda boda mukulu alo agamba atya Goleti Kasato erubyawo ogamba otya baneiba bangambirawo bali batya bwe bali kubanga bakikwasaganya namuwaya Monica ndi ku Facebook sigenda kuddamu butabatumiranga sibe kiri bone munabuddu abantu bana ba Facebook kino bakiteeka mu nyama mangi Yamaha nawe ninziramu ninkulabako wano nindabako Polini ogamba otya Polini nkulabyeko wano ku Facebook walogo bayita Helena nawe uri ku Facebook nawe nkutumiddeko ogamba otya thank you so much mwena buli ku Facebook ABSTv Kawala kwendi ne mukubasomako wano wano nimbabuzaako nindabako wano Sofia webali Sofia webali nnyo kubeerako Nalwadda ogamba otya Nalwadda Benita sikubuuzizaako mubadde mugamba ine Kikankane nga tutubuuzaako gwobuuzaako ba ku WhatsApp bokka so kambabuuzeeko bambi mwenna Aisha nawe nkubuuzizaako wano walogo bayita namujulizi najulizi baba lina erinnya taata Kasumba ogamba otya Zion Kasumba ogamba otya kansubire nawe oli bulungi nkubuuzizaako nindabako walogo bayita Ship ogamba otya Nakato Amina timu MC Kikankane nkulabye koli Global Investment mwenna kwe muli mukulu Mr. Muwonge Superman Farida ogamba otya Farida Global Investment kansubire bwoli chief agamba otya Maulana mwebale kubeerako nina Global Investment Trace Dolini agamba atya Mugejera bonna bali South Africa eno ABSTv sebo ya amanyi South Africa batulaba ne Rwanda tuyinayo Patrick Rwanda so mwebale kubanga mukikwasaganya tukyagenda ddala mu maaso mwebale kubanga mukikwasaganya ndowooza abo ku Facebook mukikwasiza Nakato Amina ndowooza weewulidde bulungi bona bagambe bashamimu so kati gendako ku Facebook katono ku Facebook ku Facebook sikwendi mande ngami tate ngendako ku Facebook katono manyi nange ninga katero nasimuka kati nasimuka so abe wandege ya mulago mugamba mutya abali mu park empya mugamba mutya kati bogende ekyengerawo wonna nokwata ne katooke abe katooke mbabuuzizaako mwenna sozi ogamba otyo wa boda boda Kasubi chairman ngambira ba boda boda be Kasubi awo bonnaawo awali awo sevulaawo munamwe bali kikwasaganya agamba atya Henule ku stage awe Kasubi awo wa taxi mwenna kansubire nti muli bulungi kati ku Facebook kansooke ate nveeyo katono ne mubeereyo nja kudda ngenda ko mawumba buuze kwa soke ate ngendeko kuba WhatsApp bambi nabo mbabuuzeko kuba nabo bantu baffe nonye kuba WhatsApp wano ndabe ndabeyeko wano Doni ogamba otya Doni kyekiriwo muganda wange mbabazi ogamba otya Samuel nkulengeddeko wangambye nkubuuzeeko amanya gamwe mugawandiike bannange mbalabako wano nja kubanga mbagatta mu tiimu so natandikawo tiimu ya munno mukabi munaffe bw'aba alwadde afiiriddwa tumulambulako eyo gye bayita tiimu MC Kikankane tujja nitukulambulako tusevinga n'okusevinga ngaffe nitweyamba ngaffe nga gurupu tolaba nti ezo gurupu eziriko ne bagenda ne bakuteeka mu gurupu temulimu kirimu bayomba buyombi kati wano nja kubanga nkuyunga mu gurupu eyo tukulambula nako sebo n'akawunga tugaba ogamba otya Nakato Maimuna agamba atya Kasubire naye ali bulungi ffe n'akawunga sebo tulya twegabira Sara nkulengeddeko Rebecca ogamba otya muganda wange namutumiddeko dda kansubire nti ali bulungi omukulu ono nabadde njagala kuddamu kubuuzaawo ku muganda wange ono gwe bayita Gabula olunaku olw'eggulu wabaddeko wano n'otuwa ku kigambo webale nnyo taata mukama kutwera omukisa Samuel Gabula musajja mulokole ddala yajja wano pasita yiga n'amusabira yali alwadde okugulu kantu ako jja ninyiza n'okabalaga Saturday jja kubanga basajja nga bano abeewaayo eri Katonda n'amukolera ekyamagero nga kino ate najja ne yeebaza eri Katonda kyamakulu nnyo so Nakisozo obubaka bwatuuse nnyo era bwe wamutuusizaako obubaka Nakisozo yabutuusiza so leero tulina dance party tulinawo soda abakyala tulinawo bash gulawuna MC Kikankane n'abalala bangi Innocent abeerayo eringa kikwasaganya so kansooke ngendeko wano ku kasikiti katono ate nsooke nkomewo ate mbaleetere ne kujjajjaawo mbakubiremu buyimba nga bubiri tukisabule Safiki soko gende maaso dance party weeri Glory ogamba otya kansubire nti woli ku kamera kino nkulaba okikwasaganya agamba atya Jengo
webali kikwasaganya Shafik nyonyogera ndoza ab'ebitone mubalabye kati abo bayita ab'ebisesa wano ku ABSTv nakugambye nti ebirungi tulina bingi nnyo ndozo balabye omuli mayiti omuli kakoko omuli muzeyi mayanja nakugamba nti kasavu kanyama gwayina ekitone jangu ogamba otya mayiti eyo mbakubyeko surprise mubadde mumanyi naleeta ngambye timujja kulabanga komedi wange nzekka n'ebinyuma kandeteko n'abalala oyina okubanga oyagaliza so nakugambye nti omulamwa gugamba okuze so bw'oba okuze kikyokoze gwe mulamwa ojja genda ku ABSTv Kawaala owandiike so ngenda kubanga kansooka nsomeko wano omuntu ng'omu ndabyeko wano gwe bayita Patrick nindabako wano gwe bayita Kiroto ogamba otya Kiroto luyimba Sara nawe nkulengeddeko nindabako wano waliwo wano omugagga wange gwe mbadde ndabye wano yabuliddewa ndyoke ngende wali Hiruda nkulengeddeko ogamba otya Hiruda Alex ogamba otya Jacob ogamba otya Nakato Amina bonna bangambire so kansooka wano mpumulemu katini nakayimba ka Gurashman ndi muzibu ate nkomewo ne jjajja atuse yenze senga wammwe muli mutya bambi bawala bange mwebale bambi kubeerayo muli mutya munnange lwaki temukyafumbirwa bannange omuntu alabye n'abavubuka bannange okulyanga mu butale okulya obutogo muwaseeko maani nze senga wammwe nalumu kanyinkuuli wamabwe bannange muwaseeko naye tubakooye bavubuka mmwe obbakubiranga mutoninyira buli lunaku ate tubakooye bavubuka mmwe mulekeranga okubala ebifi oh my god mulekeranga okuba abaana b'abannammwe tewaleeta mwana mukuba miggo maama muyita goonya laba noono wamma pasita yigabizaayo gyebale buli lwakubiri kansolingi olwokuna kansolingi olwomukaaga kansolingi oh my god muli mutya bannange yenze senga wammwe ngenda kuyimuka nsooke mbaziniremu katono manyi mumanyira nnyo kati ngenda bbala akakonzaani oh my god bannange wamma mwana wange sooka nnoonyeze oba kiringala musa yamanyi aneepikira wamma noonya kanse lindako nze nsooke neetereeze mmwe Amina omanyi bulungi yenze senga wammwe ngenda kutukira wano muli mutya mwebale kubeera we Mc Kikankane olumama zotuuka wano ku ABSTv pulogulamu ensasage bwetyo bwebadde senga wammwe abaddewo kati nze nzazze Mc Kikankane ensasage beerawo buli lwa mukaaga ssaawa 12 genda ku Facebook noonya ABSTv Kawaala postinga layikinga pasita yigabizaayo buli lwakubiri kansolingi olwokuna kansolingi ne Saturday so tuba tukiggala mwenna babaddeko tiimu Mc Kikankane mwenna abayimbi ne bakomediani mugamba mutya Kacumbaali kansubire nti oli bulungi ne kapere nja kulaba Saturday jja nja kubanga mbadeetera sebabyoyo kapere so mwebale kikwasaganya Gloria Angela omwana oli bamuyitani Angela ya kyakabi nnyo babaddeko ku kamera ng'ekino bakikwasaganya Shafik